Steven nakataddemu post Bobi Wine gye yakoze about cartoon ya Sapphire. Naye ndowooza ng'eyagala kutambulira ku waliwo abantu abakwatibwa okuli nno Gayo Atunga. Ye mpozi wati pozi yani erinnya lye Latif. Latif atungira ku stage. I've watched him several times. Naddala nga waliwo bamodo aba Ebras bashowcasing engoye ba Sylvia Ori and all that. Agenda ku stage n'atungira ku omwana olugoye ku mubiri n'ashowcasing. Operation zino ezaawedde baamukotte n'abalala. Kati ndowooza Spire n'akola cartoon eno. Truth be told, kakati waliwo ebintu ebimu simanyi. Poliisi yavaayo neerabula wali mujjukira. Yavaayo neerabula abambala ebifaanagano ebyamagye. Kati mu katuni ya Spire waliwo abayambala ebifaanagano ebyamagye nga biri mu kkala mmyufu. Waliyo n'abalala abambala ebyamagye naddala mu bayimbi bingi mukko. Kati I think Bobi Wine yagezezzaako kunnyonnyola katuuni naye n'agiteeka mu kyayagala ekimukolera nga ye omuntu nga munnabyabufuzi. Kati mu katuuni eno Spire gye yakubye ndowooza omuntu gw'osobola okwa-identifyingamu yono gwe baataddeko erinnya. Sooka osome posti eyo. Post egamba bweti kuba gyetandikira Bobi Wine. This cartoon aptly captures the sickening double standards by General Museveni and his criminal regime. While our people are hounded every day, abducted, arrested and tortured for putting on harsh people power attire, those who subscribe to the regime are left to put on real military uniforms without consequence. Many times they are even given state security. Make no mistake, this is not a sign that they are strong. This is a sign that we are strong. It is a sign of how much they fear we the people. And yes, that day we the people fully understand our power, it will be game over for the dictator and those who work for him. Bwatu nagamba ekifaananyi kya Sapphire era people power, our power. Kati mu katuni muno ndabamu eyo ey'okusatu erinnya ninga alengera alien. Nikayo gosobola oku-identifyinga na teziriiko mannya. Sapphire bulijjo bwakuba katuni ateekako amannya g'abantu baakubye. Tuyitaye tulabe. It depends ki kyaba ayagala communicating anyway. Kubanga ate oteekako amannya. Ate oteekako amannya baakuba katuni z'abantu. Mbadde sikyegenderezanga okuleka nga nzizeeyo mugundize. Ate ateekako linnya lye wali nga nakola signatory. Eno n'ateekayo fene tunoonya katuuni yaani. Ne tujambaza. Ateekako Jessica Sigini kyakulaga linnya lye wali Sapphire. Katuuni ye. Kati mweno katuuni yataddeko erinnya ly'omuntu nannyini linnya n'avaayo. Kati ate nannyini linnya ye strategy ye. Talumba atalina numbers. Kakati Bobi Wine we yagenze n'akoopinga mu katuuni eyo. Kulu n'avaayo n'amugamba aba politics akule emikomawo mu ndongo. Bulijjo yamulinda. Badde amunoonya namulaba n'ejjuba ng'amunoonya. Anyway, simanyi bino ebintu bya showbiz netoka biyite bibuzaabuza. Nze wenaawe omuntu nga nnoonya mwewala. Okay, the question is, have you seen anywhere? I might not ask you. Kiyinza okuba gye ne question ne kwali ku BBS. Olabyeko alien skin ngambala ebintu ebifaananyiriza ebyamagye? Ewagundi bajjeyo ngatto. Ewani? Ewanyeko. Zino si butu eza brown boots but boot. Oba z'amagye bagamba z'amagye gaawa. Alina byatera okwambala ebyalayiki. Byatera okwambala ebyalayiki. Naye omanyi buli nze ttera nnyo okugamba abantu b'oyagala debate yeegende wala. Togenda into personalities. Kuba buli debate bwegenda mu personalities, persona oyo bw'abanga naye alina kyayagala okuyisa awajja jjambala. Because debate y'okukwata abambadde ebyefaananyiriza ebyamagye nga waliwo ababyambala openly is a big debate. It is. Ne bw'ogiteeka mu persona egenda kuvaayo eri ku kinene. Etunuulire kino ekitono. Etandika okutunuulira kino ekitono. Kati
Spire mu bbanga limaze ng'okuba katuuni nze ndowooza okuteekako erinnya ly'omuntu it was direct attack kati ate ono najja n'akyongerezaako posti ennene oba ontegeera kakati n'ono nga naye ajja kwagala okukola okwerwanako but the big debate of abatali b'amagye okwambala ebyamagye ate abambadde obwambazi ebintu ebiri mu design y'ebyamagye ne bakwatibwa it is a very big debate ate yayinza obbuusibwa amaaso ne tulanga kati naye buli bw'okikwata n'okyambaza oli kijja labika nga ayagala okumulumba anti kaakati Uganda we yatuuse omuntu ajja kugamba ate oba even if you try to be indirect, even if you try to communicate, people are not going to listen. Kati tutuwe live examples. Kati nedda oleka public nejiwa. You bring the debate, later ne facts zaazo. Kireke waawo, gundi okolechi, public bajja kuwa ebyokulabirako kubanga baba balaba. Kunsi tekuli muzibe wa amaaso. Kati gye kigenda okudda we tunadda ne kubona ba social media abatali informed mu social media kwe kuli muntu atali informed naate nga yogeranga amanyi kakati bajja kudda debate bajije eri wanene gyebadde egaziyidde ate nga bambi people being affected yes kubanga kye kibuzo kiri bwe kiti we tubanga ekyamazima tukyala abambadde ebyamagye nga batambula lwatu olumu nga n'abamu bakuumibwa omuntu alina overall ye ne baleti woba omukutte nono naye mukwate dala question would be dala church singo kwefananiza ebyamagye abo kitegeera bwetubanga tuli mu nsi nga ffenna tuli bweti naye maybe because police yagamba nti omuntu asobola osaba olukusa nga bantu balina kyovala kiri kyogenda naye olukusa lutera kujja ng'olina bikozesa either ku shooting video you may not know buli omu lukusa lwasabe kyekyogambe mbu when you got into personalities kiyinza okubaaka firing because tomanyi gwe attackinga oba yafuna olukusa munnange so kati nze ndowooza nze mundaba eyange buli bwe mba njagala okugenda sijja kwogera ku hafi kubanga hafi ajja kwagala okwerwanako n'okwogera ebingi debate aginalowinga agiteeke ku buntu obuli personal naye ngeno debate nene eri ku ggwanga teri ku music industry oba ontegeera ekiroto Bobi Wine okwesimba okuba president nonta nti ng'ogenze ku ballot n'obeera competitive byonna mujja bikola byonna mugenda bikola musobola okuvuga ku motoka ey'ebbeeyi nga bwagivuga osobola okuzimba ku mayumba k'ag'ebbeeyi nga bwagasulamu osobola okulinnya ku nnyonyi naye nonta nti kyovalaba nti bwetwogera ku bavuganyiza ku Museveni tuleeta Besigye tuleeta Ssemwogere tuleeta Bobi Wine n'abalala nno babaddeko ku baloti ne baakutujjukiza bujjukiza amaanyi gaabwe gaaliwo kyovala nti existence ya Bobi Wine etandika okusiizinga abalala abali mu byobufuzi ne batandika kugamba Bobi Wine waki tokola kino naye nga nabo bali mu kuvuganyani so that makes him unique naye kati nange ndowooza nti bwe tubaluka tuli mu kutunulira ggwanga personalities muzireke tuhandolinga ensonga ennene the people are watching batujja mayizanga ensonga ennene efiiridde mu busongasonga bwaba baagala okuyisaawo ensonga zaabwe yeah that's for sure byebyo budde buweddeyo